ya tugenda maso kakati kasoke tulengere ne kana kalango tugenda maso from the producer of transporter Yunus Igwe filimu yino kyekitundu kyayo ekyasooka afuso musoto twakiraba bagiyita nkambwe ekitundu kyekyokubiri nagamba genda kisanga bulungi nnyo ku MK kakitwala b'ekitundu ekyasooka nkambwe with the princess of evil twala kantu ako ekitundu ekyokubiri tulengera kalango kakyo nakugambye ogenda kupogisanga ku MK from the producer Yunus Igwe. Alo wali oguddeko ku muwala nyirira nga tomanyi nti ogudde ku musangege no yoyolekere kizibu ogenda okunoonya enjawulo ng'erya busenti olwanyisiza otya essanamu eryo nalyo lennyini amaanyi kwe litudde firimu yino firimu omudduka wadduka firimu movie MK wojija party 2 party 2 eri ku MK gifune kati tolonza Majestic Plaza level 5 eduka namba 8 simu muzikube ko zize abasuubuzi mwenna n'abagala okubeera beejenti b'ebina Uganda mu ggwanga tewakyali kulanga kulala life. She's your mother. I mean, and I have to respect. Katsoke tulengere kalango kano katono nnyo atengene naye yafulumya eddamu MK Majestic Plaza level 5 eduka li namba 8 emanyikiddwa nga extra time. I know sir, but please ke kamu ku bufirimbo Abannayuganda obusinga omwaka guno. Yes, good morning. Era ng'erimu abazannyi bonna nga Nisha Kalema asking you what's wrong with you ne muzeeyi Yasini Nubowa And they said they can allow Aisha Kyomuhanje okuva mu Otis Studios. Kikyo oyinza okola ewaka ng'otegedde ndi wazaala abaana naye ng'abaana be wazaala bonna b'oyagala ennyo b'oweeredde b'okuzizza nga tozaalangako n'omu. Mukazi aba yabendawa olaba omusajja woyinza ofuuka mbega paka ng'ozudde obujulizi. Christine Sendi Farida Ndaus abazanyi b'abamanya bagiyita ekisetula tayimu Yasini Nubowa mweno tumusubwa eri ku MK Majestic Plaza level 5 eduka li namba 8 e Masaka bali ku Buddu Plaza. Egenda maaso Brass Entertainment Uganda kansoke tulengere ne kana akalango okudda kwa Ntambi. Ntambi ani onayogerwako firimba jitu okudda kwa Ntambi nagambye osanga mu MK Majestic Plaza Uganda. Jukire bina Uganda bino muluwora babawe ekyokuyiga kyofuna kiguddeko obuzibu kakati bibanga bikyali awo. Ntambi alabika akomyewo. Ntambi yani jakiraba bas kafulekinga edirector firimu eno. Ntambi ono yali musajja mulogo nnyo ku kyalo era n'ekitulo ekyalo ne kimugoba. Okumanya yali mulogo yali aloga n'enkoko yeetakulira afazali n'etakulangeza mu maaso. Ntambi teyeesiga Katonda kujjako eddogo akuloga ayinza n'ologa emmere n'ekona. Ntambi firi bagiyita litanovu Ntambi bagiyita litanovu Ntambi oli yali mulogo super neno naye tugenda kikutosaako MK wozisanga ensibuko y'ebinna Uganda omusuubuzi okuba ku 07 01 10 10 55 kyekiddusa omusirikale okumulesa ebikompola mu Arsenal. Ntambi wuuyo mulogo asengudde ebyala aloga emmere aloga abantu aloga n'abafu. Wawe Ntambi mulabe edduka tya Ntambi wakulumba oli mukutya manyira Ntambi movie Nsamba Mwanje Panado Sabunya Jackson Isabire Isima ne Matia Sali na Kintu Victoria na Mbiru Prisika bonnanga bali mu firimu emanyikiddwa ng'okudda kwa Ntambi era kopi yo gigulemu MK Majestic Plaza Uganda onyumirwe Ntambi. Yes, okay, another no kuva mu Rainbow Umbrella
tukuletedde neno firimu ate 2014 ekintu tulina kuzikiza okuva mu alsalage films ate nate kasitoba nga olaba kato kati tukuletedde endala yino wali okyaddeko mu maka nga bawo bakisa naye nga ebyokunywa byawo efirimu tulaba kalango media ak films nabo begasima kutusako firimu eno tukyalaba kalango kayo kwate trade naye ate ebyenda byo tebyajiddwako kabuuyi eyakyadde tukyalaba kalango kati firimu gyoba onoonya kiki oyinza okukola okuyamba ku mukwano gw'okuwasa omukazi firimu bamuyita kinene yusufu mukazi kyono ayogerwako nga n'abendali batereera mu layini bamutonera omukwano kuba kutonera tulina mugaya faizo tukwanjulira tumukunde Leah Smith kasire Johnny Bosco yamuwangudde awangulani. Have you been doing? Okimanyi oziza omusango. What did you promise her when she enters? Obufumbo kuba kusuubiza. She wanted Motorola. Mwanja Stephen Kabanana mu firimu yino bagiyita bwanga The Evil Marriage. Ani yamutwala tojja mutwala omuganira ngani movie luno yiye mbosera mbako kiboko ya uchafu omye yamuwasa yingira amakago kumbe je yafumbiddwa betika ekiro badduka magezi Ronald azze nyinimu Kinene Yusufu nga Mr. Victor omukyalo ono yajja okufumbaja guno omukalo gwaki akakono mananga omukalo gw'omukono bufumba kibuno obufumba bulemye firimu yino bagiyita bwanga gifune matundiro ga firimu gwanga jambia yagiwona bwanga movie The Evil Marriage production Elslage yayanira kopiyo wa makati Yes, okay, tugende masa tendete Success Film Production kakati bakutusizako filimu yabwe yino tukyalengera kalankayo katono nyate nga nagambye mu MK Majestic Plaza Level 5 dukadiri namba 8 The Love Game twagala tumenye ku mulundi guno The Love Game ka musungu baby tugenda zende katonjamu abakazi bale sabasajja ababagala ne bagenda ku basajja abatabagala kino ekibaviiriddeko genda masabo n'okulekani bayiga okunywa emmindi ate nga balowooza nti emmindi ejja bbawa abasajja be baagala nze gwe njagala ani enjawulo yali yalumu nze tonyingirira tonyonoonera maka genda eri lwali lwalumu Byalugaba Paul ye muwandiisi w'olugero ate nga ye director kamusungusungu omukazi omulogo ajja maka g'abaagala nange omugenyi n'awamba bbaawo ekiviiriddeko abakyala bangi okubufumo bwabwe busasika n'okufundikira nga bali maziga laba kamusungusungu otegeere nti omukazi asobola okutta olw'omusajja ng'alina kyabala tukyalengera kalango kayo katono nnyo n'ezo jazooza serwajja okwota n'obupala obw'omunda kano kakooye fuluma ogende tukyalengera kalango kayo musajja gwe maze munyamaanyi musajja gwe nenkwagala n'oleeta omukazi omulala laba kamusungusungu omanyi obuzito bw'amaka bakazi bajja n'obufumbo bw'omwavu jajja ndogere enju eno njibeeremu nzekka nga nze nnyiniwo kaakati eddagala erikutereza mu bufumbo ligenda kamusongosongo njawulo sumulula kamusongosongo ku kamusongosongo kwe bateeka eddagala kwe bateeka emmandwa tulengera kalango omusajja batuuse okumuloga asigalemu kasala kkubo laba firimu kamusungusungu obutamivu tebabuloga teri mutamivu abagambwa buli omu waali walabira omwezi kale nno obufumbo obuloge ebiseera ebisingalize ennyo kamusungusungu nkwagala nga we najjira
nkwagala saagala kugabana gwe njagala ye mutamivu. The love game kamusongosungu gifune mwemu ka Majestic Plaza level 5 edduka linamba 8 video ya eno gituba tulina yafulumye era nga eva mu Dreamlight movie stars enevudde bombo ene die fighting omujuli best action packed movie evudde bombo omujulizi another one so naza doni chaga zetulaba kano kala okene yafulumye jije kwemuke video sentence buko yabina Uganda dukana mamunana maliro gwa kutwano doni chaga movie naku don virus Simon K in action packed movie okugenda okusiba abantu wa alo ketu dan chaga ya mrebe nnyo jumping double kick stick back touch still action is the tiger dan chaga die fighting omujulizi eno tekyali kukamingi suni eno yafulumye gisange kwemuke ya mrebe Said Andrew teke tugenda maaso mwana mulenzi Said Wongo ku screen nate bagise die fighting omujulizi don chaga movie bomba movie alo ketu sawa azizi baba tutu mananke fire yafulumye eri kwemuka video center ensibuko yebina Uganda eno yabusagwa ginonye era filimu eno kwegamba engeri gyevujje kirindi evudde bombo movie stars kati manya ati ate Don Chaga abalesi tugenda kusumula kusene nyini sagalo gisubwe ate nati tusubwa abazanyi bonga Don Chaga Mandela ketu tuyina go bayita kwegamba Saiti Wongo tuyina abaana nabukeera adija muganda wa mumali anyiriranga sente songa ate tugenda tulina ne mwana mulenzi amanyikidwa nga Zao Azizi tugenda kusoma tusoba azanyi bonate bana kwegamba bali awo bonna ba Allah subhanahu wa ta'ala bote bali ankafu yeso ke tugenda maaso tugenda kusoma sagale kendo so ate nate Niki production na mutima bombo movie stars yeso ke tugenda kusumula kusene nyini sagalo gisubwe ekyali ya mulembe nnyo abazanyi bonga Simon K Chetugendako kusabane nyini alo chetugendako sagalo gisubwa tena sagalo bakunyumirize martial arts movie action packed movie katangala action packed movie Don Chaga movie yegendako wewunye jetugenda okubanga tuoto buliro tosubwa apedoni yeso kachetsera sagala kendo subwa tena die fighting jetulekera kusawa nyini oba jito mujulizi weti oketandika butandise era nga tugenda maaso mpolampola sagala kunyumiriza bunyumiriza entandikwa ekifaananyi ate nate katandike eno tugitandise okuva mu Kingston Productions era nga tugenda maaso n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ekya firimu eno twagala tumanye KAGUTA and the secret room Igwe Creative Management Group ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso Igwe Creative Management Group tutandika butandisi bana bagosti title ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso Kingston Productions Chireka Igwe Creative Management Group Incorporated ekyatandika butandisi Ghost Title Uganda bakuletedde entandikwa firimu egenda maaso mpolampola era nga tandise KAGUTA Part 3 with the secret room ane yaguta Yunus Igwe ye yayiyo olugero luno era nga script writer waayo Nasulu Yoram Effects atenga Yunus Igwe ye director of photography ekyali ntandikwa Bogere Francis Locations ntandikwa firimu tugenda maaso Yunus Igwe screen player Bogere Francis ne Diego Joseph beba sound operators
Yunus Igwe ye editor film ekyatandika era nga tugenda maaso. Kato David executive producer waayo. Yunus Igwe ye producer film eno ekyatandika butandise. Ate nga Yunus Igwe ye director ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso mpolampola. Saagala bakunyumiriza banyumiriza. Samne ku mulundi guno embera y'ekibuga bweto bweyimiridde buli omu akeera ku mirimu gye. Naye ate okudda ku Better Medical Center weewali abasawo abali bagezao okujjanjaba omukyalo oli yatomerwa era n'ava mu bulamu obw'ensi. Wabula yaleka omuto nga naye kennyini azirise. Era yaleeta akabenje ako yagenda maaso n'okuleka ndi ateereddwa mu mbeera ey'okuleka ndi alabirira omuwala oyo. Simu yajja musawo kyava agikwata agenda okwetegereza. Kyava gyayogere n'ono akubye. Yes, nurse. Wali awo ku reception? Mwagire mu office aje. Waliwo yali atuuse. Kyava agamba nti asobola okujja. Ekyatandika butandise. Yes, please. Come in. Nasolo Janat. Tulira kaose. Nsanyusa okukulaba. Ibanda Samuel. Tulangani. Ne Mulema Moses. Mpola. Kati omwami ono yukira bagamba mbu yali asuubula bweru. Era mbu yalina ebyo byali alina okuleka ndi akola ki? Asuubula. Era ayinza okumala ebbanga nga taliiwo. Kyokka yaleka omulwadde mu ngalo z'abasawo bano era ng'ebisigadde yalina okuleka ndi abaako kyalabirira. Ng'ebyabasajja bw'obimanyi. Mu kaseera kano musajja atu yajja asobole okulipootinga kubanga ali teyeegaanye musango gwe yakola era n'obuvunaanyizibwa bwabumwewa yali tabuganye. Bazanye Wilberforce ne wayiswa Ben kani gamugane ebyo tetujja birondoola Mumbejja Aliet ne kusikudde ne gwali nibina binanga ebikola webale era nga tugenda kusinkana namuwoya tedde kirungi bambi wabula twafuna mukaawo obuzibu muganda wange wayiswa Hannington Mubiru Hassani wabula twagenda omukebera omwana yali akyali mbere kakano mu kaseera kano ono yannyonnyola ng'agamba niwankwadde omwana baali bamujjanjaba naye nga maama tanafuna buzibu kubanga bakola generation ku mubiri gwe balabe ki ekyali kimuviriddeko okuzirika oba oli awo bane yali afunye obuvune kale no bakizuula nti yali tatomeddwa oba yali talumiziddwa kirabika kwali kuwunga kwa maama we naye ate emabega kalabika yali aleepingiddwa tumutwala ku poli omuwala bakola ki baali bamuleepinga kirungi era obuvunaanyizibwa dokita bwe yakola kwe kuleka ndi ategeeza bannamateeka babe nga balaba ekirina okukolebwa obulamu bw'omuwala ono bube nga butereezebwa kubanga ebibye birabika tebyali birungi. omwana oyo waali siganye laba manyi ebyabasajja nga bwe biri nga bwe tubeera buli basajja batambuze nga lwaki temunyambyemukku katono nnyo ndaba omugugu munene ogwo. akyagenda maaso n'okwegayirira wabeerewo okuyamba okulala kubanga engeri yakiri ni musuubula bulaya bizinesi ebiseera ebisinga ssaawa bina abeera mu safaari tabaawo ate nga n'obuvunaanyizibwa tayagala bwejja kuba okulabirira omwana ono. Tewaliwo ngeri netuyinza kuleka ntukuumira omwana oyo naba nga akuumiddwa nga nze bwe ngenda maaso n'okuleka ninkola ekirala ekyokuteekamu akasembi. kulowooza bwotyo nange njagadde nga wooli musajja musawo ng'amuwa amagezi oli amagezi ge yamuwa gano gempulira OMS amaka agalabirira abaana bamulekwa abatalina mwasirizi nziwulirako naye mbadde kale sikiina nnyo mundowooza naye bwe tuba tukwataganya obulungi n'ofuna akanamba kaabwe nesookogako nabwe ne bakinyambako ekyo ge magezi genkuwa omutwala eyo mufune engeri gye mukkaanyaamu basobole omulabirira omuleke eyo kyekyo naye kyengenda okukola ngenda kuwa ku namba y'omuze ezimu zemmanyi era betutera okonectinga nabo tusobola okukwatagana nabo.
era ekyaddirira baasalawo omwana ono abe ng'atwalibwa mu zino ze bayita maka galabirira abaana babe gasobola omulabirira. Kyeyakola kwe kulabika nti ajjayo contact era nga baana bangi abajja wano nga bali mu mbeera bweti ne dokita ne bafundikira nga bayambye. Kati yamugamba n'ekyateekeddwa okulabika nti akola. Njagala olabe. Tugenda maaso. Omwana atwalibwe mu maka agalabirira abaana. Zi babies home. Naye ono yali mukulukulu okusuka mu babies home abo. Njagala tulabe ludda bajja biggwera. Hello Nancy. Yava akubira Nancy. Mugamba gye mu ofisi yake. Kali. Byonna bali mu kuyiyiza omuwala w'omugenzi. Abamulete. Balabe nga balina kye basobola okukolawo. Naye ate oluvannyuma efirimu egenda maaso. Wini oli otya? Genda okwetegereza omwana ono ng'aleeteddwa. Kakati oyo. Abasawo baagadde balage omwami ono we batuuse mu ky'okujjanjaba. Era yagamba agenda okulabirira. Era baamulaga omwami abadde amulabirira. Mu byonna omwami ono yatomera maama we era maama we n'ava mu bulamu obw'ensi wabula tekyali kigendererwa ki. Ekyokulabika nti amutomera amugyewo. Kati ng'amugamba ni omwana y'oyo. Dokita neyanziza nyoba. Era yeebaza nnyo bambi. Obulamu omwana akyabulina. Wabula kati kyasazewo kamutwale naye alina okuleka nti anoonya abantu abamuyambako engeri egyatabeerawo ssaawa 4. Tukyali ku ntandikwa yaayo. Bagiyita KAGUTA with the secret room. Efirimu egenda maaso. Olwaleero embeera bwetyo bweri. Kakati ogenda okudda eno jjukira tugenda okufundikira ono yali ajja kuleka ndi alaba muganda we kuba nnyina yali amutumye agenda alabe muganda we embeera ki gy'alimu. Omanye ebintu byensi. Okitegeera emirimu njagala olabe mukazi we ono yali yadda mu kyalo olw'ekikanga bwe kyali kyagwawo. Emirimu nno jjo atolooza abasajja tebankwata. Atandika omunnyonnyola ebizibu bye. Olwaleero omutembeeyi bamulabanga mpunu njeru buli wodde baba bakwiribya. Era buli kimu kyonna ebibye ku byalina mu bulamu bwe bye yali ageza okuleka ndi akwasaganya eby'emirimu byayonooneka. Yebaza nnyo Wilberforce kode name Lucas Noble. Akuba maama nagamba awo maama nangamba. Kale n'ebizibu byalina biyitirivu nnyo ne bwe yagezaako binnyonnyolamu maama. Ne maama naye ng'ate naye embeera erabika talina kyasobola mumukolera oba mumusindika mu kwaka. Addantumye. Wabula gendeyo ku by'omwana. Maama we namubulidde ebizibu byange era naye n'alaga talina wayinja kunnyambira. Maama yatakimanyi nti wabula yamugambye ajja alaba ono amubuulira eby'omwana kiki. Omwana yawulikika ndi omwana yabula kiki ekigenda mu maaso. Kati ono yeewuunya nnyo maama we ayinza atya okuleka ndi amanyi nti omwana we yabula. Kati ate ono naye agamba ni maama yamugambye nti omwana we ono yabula. Agamawule ssebo tegaakoma wano. Kati ono yeewuunya nnyo okubanga ne maama we akimanyi nti omwana we yabula. Njagala olabe. Bulidde okugaa ku ky'omulimu omusajja ogambye akubanja ssente mmeka. Kati ono emboozi kyava agikyusa. Etwalo nga 10 just kyokka. Emboozi ng'agikyusa. Then nga tukola. Amaanyi neeyiya mpola nga mpangirira nga bw'obimanyi. Etegeeza we tumwako gine 10. Osobola okuddamu n'otandika okupanga n'okola. Kadi yamugamba ni nkunoonyeza omulimu osobola okulabika oba wenkuwaayo 10 obaako engeri gy'oyinza okulabika ndi oyambibwamu. Noba ng'osobola ogenda maaso n'omulimu gwo olaba otya. So naye kandabe wano sooka ompemu eddakiika 2.
kyeyakola ng'agenda amufunire kasente. Agenda amufunire kasente. Agezeeko kulabika ndi amuyambaddemu akole muganda we. Kati yayingira akasenge. Najjayo akavangata. Ennaku zino alina bizike. Sokukwate wano. Sinyo. Jujijo. Omusajja otandikira mpola omusajja omweko komije ne kalika transport. Wabizike nnyo. Zino Ngwene kano kakubeeremu. Mukulu wange ebbanga lyombeereddewo nondabirira azinza kwerabira Efirimu egenda maaso. Ezo sente sizikuwoze. Kakati ng'amugamba naye okuwa ogenda okutandika omulimu sikuwozera tosuubira nti ogenda kuzza. Maama to. Wabula eryo 10 ndikuwadde olyongere mu bizinensi zo naawe oddemu osituke. Ne maama ogezeeko kubanga tomukkiriza kubuuzabuuza nnyo bya mwana. Kwimaliza nja kuba nkutegeeza. Eby'omwana byo maama talina bibuuza nnyo saagala ate maama abibuuze nnyo. Omukyala alina. Kati ng'amugamba naye omukyala ye yaddawa. Tali. Mukyala yagenda mu kyalo. Mbu omukyala yagenda mu kyalo. Njagala olabe. Mbu omukyala yagenda mu kyalo. Yagenda ku kyala. Sinyo. Tugenda mu maaso. Kati yasooka n'asigala ono ng'abirowoozaamu. Yamugamba. Maama yatanjagalisa. atandise okulabika nti buli kimu maama akimanya. Nga sina sente nga tebanjogerako. Kati ntandise okufuna kasente buli omwana ndaba bubi. Iba ningi. Kakati maama naye atandise kunningiririza omwana mbu simanyi omwana katugambe mbu amwagala nnyo. Luli nali mwavu nga tebanfaako ng'omwana. Kale kirabika balina kye banjagaza. Yagamba kyonna kye banjagaza bajja kifuna. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso kakatudde wa maama. Mukazi watu agenda maaso. Alienda ali mukwetereza. Kali kumbe ne mutabani wono gwe yatuma. Bombi batabani be. Njagala olabe. Kufumba. Maama oli mu byakufumba. Oli mufumba. Wanji. Obe yidde nze mpaako. Yatuuse dda ye Lucas Nobbo. Ngo yangu. Je yamutume yavuddeyo dda. Nabadde ngenda. Kadi. Naawe mukubone. Ng'amugamba nyolooza nno gye ngenze nduddeyo. Taluddeyo lw'ensonga gwe yagenze okulaba amusanze mu bbala. Gyaliye. Amulabye. Akugambye atya ku kyomwa. Kati yo omwana ayina waatuuse wuliriza nnyo abantu wano. Omwana yo yabyogeddeko naye waliwo ekintu kye sitegeera. Kiki? Maama, Mutumba akola mulimu ki? Simanyi mulimu gwakola kati. Naye ng'emabegako eri yalinga alina gy'akoleyo ku sayiti y'omugagga. Ne balinga bakola. Ninagenda okuwulira mubabba emitayimbwa gy'omugagga n'amugoba. Kati nempulira mbwakola mu betingi. Kati simanyi byakola. Naye okimanyi nti nze ekintu kyendabye ekintabudde obwongo. Mutumba akutte emitwalo 10 n'agimpa mbu njongere mu bizinesi yange. Mutumba omwana wange. Nga sente yazijjiwa. Nze ndemmanya. Nze nange omanyi obuzibu bwe mbadde nabwo bwa ssente. Nze era oluzimpadde nga nteeka mu nsawo. Nawe wakuwaddeyo egijjo giigino ebiri. Wangi? Giigino. Aninga neeyanzizza. Angambye ezo nzikuwe. Naye omusajja neewuunyiza. Ate omanyi okubanga wakuwadde ssente ng'alina waakulaga alina waatudde. Sibitegedde wabula. Kaakati sente zino nkusaba zikwate ojja zongereza ku zaakuwadde.
oddukanye bizinensi yo. Tomugamba nti sakuwadde ssente zo. Sijja mugamba. Gwakugambye atya ku ky'omwana kubanga y'ensonga enkulu. Ati nze ngambye bwe mubuuziza ngambye omwana simanyi yalabise. Yalabise? Naye ekyamazima kiri nti tategeerekeka. Omukyala ye gyali. Enfirimu enegenda maaso. Yalazeewa simulabye. Ebibuuzo bingi ku sayidi y'omulenzi oli naddala ku nsonga z'omwana. Kati maama yagamba muka mwana wabanga taliiwo wagwange kyekigenda mu maaso. Onagamba nze kasita ekyange nkikoze nkyandabe nga obanzirayo ku mulimu tunaalabagana ng'akwata kuba okweyongerayo yagamba kagende atandika okukola kasita kapita amufunye. ndowooza tebadde naye maama yasigala ebirowoozo bingi ku mwana wooli omulala. Abaana be balinga abakolimire. Efirimu egenda mu maaso. Mukazi anobye ono bamugube ku mulimu omwana abuze. Kyekigenda mu maaso mu maka ga mutabani we omulala. Munange efirimu yaffe engeri gyegenda mu maaso twagala tumenye luddawa gye biggwera. Kakati nga tujja tudda mu maka amaka ono omukyoli ali wano ali ku video game. Munne yamulekawo ng'amugambye mbu simanya agende alaba akaana agenze kulaba akaddeemu. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Munne yamugamba agenzera akaddeemu amukuumireku. Kati yasigala ali ku video game azannya. Uyo kati agenda okwetegereza waaliwo n'enkayu enkayu. Kati nga takwata enkayu. Bw'akwata enkayu ng'asooka afuluma ebweru asooka ali enkayu. Wanaddira nga nange maze okufuna gulukosi. Omanye enkayo ebaamu gulukosi ng'afuna bulungi watuula ng'atandika kulya nkeyo. Egenda maaso. Ekikajjo akirya akiwuliriza. Ekikajjo akirya akiwuliriza. Naye aba akyakiwuliriza ogenda okwetegereza. Banange kano sikateremendwa. Akateremendwa omwami ono yayina eriiso erimu nga ffufumuko. Akateremendwa kana akateremendwa kendabye yalaba akateremendwa. Tunulira firimu mutaka n'ayitawo alengedde akateremendwa. Munne yamulese akuume nga yeetolola emanju n'omuggo buli ayingira nalina kuyita ku geeti. Kana akantu kayiseewa kana akanankani kayise luddawa. Akantu kano kayiseewa. Tonolera akantu kano kayiseewa. Munange munnaffe ng'asembera asooka alabe akantu waje kavudde. Kakati olugye omukuumi wa wano alina n'ebisenge ebimu byatatuukanga namu
nga tatuukanga mu bisenge ebyo ono lengera bwajja efirimu egenda mu maaso ng'ajja mu bulungi ngatto olugi lwakate olugi lwakate olugi lwakate olugi lwakate ne lwaggula stupid nga si ya bunoolo vaayo nakumamu 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 tolaba nti abadde ayagala nnyo ekikajjo abadde akyagala alo yakirekaawo owayinga osirise toyogera kaakati tugenda okudda ew'omukulu maama we yajja n'amulaba andawo ojje wakati wajja okutuusa nze weneesitudde n'enzija naye njogera toyogera kiki mambe ebintu ebimu byoyogera nze ebintu sibitegeera biki byotategeera sebo maama wako yajja okalaba ne katandika okwesunguwaza emimwa kagifundikidde kalinga akaagala otandika oluyombo nangaabula atya kati bamubuuza ku by'omwana tayagala byogerako zukulu wange mama embeera gy'olimu nene mamubuuza nnyo eby'abaana omwana oyo abula omwana yogera biki omwana nze ffenna we bantu babo abaana babula bulijjo era ne munoonya n'abula omwana wange kati nze nange sinze yali yagala omwana abula nalabira omwana ng'abuze tumba kanigaganku mutumba nkumanya okusinga ne mwana gwe nze nakuzaala nkwetegeerera ate amaaso g'otunuza ng'omusolo ogutali mugereke kati ate maama leka kunjogerera mwana gwe olabika olina ebintu bye wakola omuzadde omwana ye n'amubulako n'asigala ng'atunulanga gwe kuba kati gwe ovudde mu by'obugayaavu otandise gayaala bugayaazi kati golina nze kati maama olinga naawe agamba omwana nze namusaddaaka kolera mu buvubi ebyo byogamba eby'omwana kati omwana omuŋŋamba nze simanyi najjali abantu basaddaaka abaana bulijjo mwana gwe tobanga omwana wamusaddaaka anze sinze oyogedde kennyini mbu simanyi omwana sigo wamusaddaaka omanyi otya ndi gye yabulira basaddaaka musaddaake mwana gwe tobanga wasaddaaka omwana w'abandi omwana gwe nakuzala nenkukuza nga nze saasobola kulagajjalira nekkuza bulungi olagajjalira otya omwana ne mukazi n'atuuka okunoba ate oba yonoba oba noba n'anoba aye noba mwana gwe ye maama w'omwana aliru amubuuza omukyala gyali tayogera kuba n'omukyala watuuka okusuulira mu nju ekyo naye kibeera kirala abali eyo bagenda mu kyalo naye era naye babaganda be baamutwala maama alina ebigambo byatandise okulaba mu mutabani we mutumba amumanyi mutumba wa mutwe munene nze nkulese champion boy katugenda okuddako eno ba champion boy kubaira ba champion bali mukola maloboozi oli champion kaniva champion boy me a champion boy me a champion boy me a dreams boy senyigiranga biga fulumanga biga batukanga trigger sizanga obutawana konda bad feed masha siri mwana wa trili nyumirwa kuvuga Lamborghini tukubakanona abaniga baloota teri yali aloose birubaalo oba akagaali kalundaganya ye oluyimba lwalulaba lulimu it kati bali eno bakola amaloboozi gye bakolera amaloboozi kati kumbe gye bakolera amaloboozi waliwo yatuga omuntu n'amusuulayo waggulu ku lusozi eno moromo yange takutobaamu tuleho bebe aba akyakola amaloboozi ogenda okwetegereza ogenda okwetegereza eddambo kati ate omuniga eddambo nali abala lisala nsawo aya tabanga yagudde n'enserula mwalaali laba embaati omuye agenda omumukyekera ng'alimu embaati sokoleta obulinya weeto wa viato naye bambalira wansi ku lusooto ne bamwambula
ono ye ne bamwambula ngaga wadde seeka kati kumbe gwe bayambudde yali akyali mu akalamu eyamutugadde okoli teyali kyusa bulungi omusajja yali akyali mulamu efirimu egenda maaso kati ogenda okudda yagenze wamazale wuno akomye wajagaziwa akomyewo mwana akera sto ne mwana akera atoli wambwa akero mwana nkuleka ntya wana akero ate laba woosudde ekyemisana mwana akero bonna beekyoli wakuba mwana tugenda maaso ali wano ayomba osula otya ekyemisana wano kati okola kiye alowooza ali eri awumudde kumba akero yafulumye nga bajaji soka olindeku akero ebintu byokuyita nga toyanukula kiki akero namuna gani sida namuna gani sida kati akero nga mwali akero ate kati ofuuse muzibu oyinza otya okuleka ndi olekaana ekyemisana ng'okisusiza kankimalirize akero yafulumye kakisala byakateremendwa yalabye akateremendwa n'ayuza Juli ono akyatenda Juli gy'ava Juli awulira Juli amutudde mu ye Juli mama Juli woowe Juli egenda maaso efirimu egenda maaso abaali awo apoye akyayimba Juli abadde akyayimba Juli soka olindeku yakakoma waava mu biraavingo naye ayina kyatategedde ng'asooka ayingirawo bagenda maaso yeekengedde naye mukwano gwaliwa muntu gwe yagambye akero kuuma oluggi ne lweggula oluggi ne lweggula kati oluggi bwe lweggula oluggi bwe lweggula naye kanyini mukama we yamugamba wano abe nga akuumawo naye tayingirangako mu nju muno munda nazaawo oluggi neera ne lweggula kyekigula oluggi omwami ono teyalaba omwami ono teyalaba efirimu egenda maaso ng'akomayo we baamugamba okubeera ng'akomawo we baamugamba okubeera egenda maaso ye nadda ku misana ki eno gye bayita enkeyu ali ku nkeyu naye akyalinamu ebibuuzo walengedeko muntu akero lunaku lumu yamugamba ennyumba eyo manye ekigirimu oba wali oyingiddemu gwe okuuma ota ennyumba nga ne boosi wayo nannyini otasulamu gagayo mutemu ayina abateeramu kati ng'amugamba abagagga okubeera n'amayumba
nga munda tebabeerawo naye nga gw'okuumawo oba oli awo alina byakoleramu munda nga tomanye efirimu egenda mu maaso ebyakero yabimubuuza naye lunaku lumu naye ajjukira abaayo zanda we yaze agenda okwetegereza omusaayi nga guli fresh neyeebuza gye gwali guvudde eyo byonna mutaka ali mu bijjukira newankubadde ennyumba eno ekuumibwa tetuganye enkuuma enju ennyumba eno ngikuuma tetuganye naye eri kwalaali ebyo byagenda maaso n'okwebuuza kati ennyumba eno eri kwalaali efirimu egenda mu maaso mutaka n'asooka galawo n'anywezaawo mutaka n'asooka galawo n'anywezaawo n'asooka yeetema sipeya n'ajjamu ezitambula asooka ateekemu ezikola kati tugenda maaso n'agambye evudde mu Kingston Film Production bano abasangibwa ekireke era nga mwagala okuzannya firimu abagala okuzannyira mu kibiina ekya Kingston okuba ku simu 0700 734153 kakati sorry 734173 kati omugagga tumulengera abaali mmotoka ye yeyongerayo agaddewo emiryango mpozi gwagaddewo maali mulema Moses oli musiru kyuka tugende omugagga aliwo ekyamugamba ewaka aliwo ekitateredde enzigi zeggula kati balina osooka okudde bakonfaminge bawetera wano nga bakwata kubo basooke bawete ate baddeeka njagala olabe basooke baddeeka bakebere kakati ono omwami wamala okuteeka mwezi kuuma bwamala okuteeka mwezi kuuma n'asooka ddayo ku mulimu asooka ddayo yeetegereza again n'asooka ddayo yeetegereza again naye nga atabe n'omugagga ayagala kudda alabe mutaka ng'asooka yeetooloola ng'asooka yeetooloola ala okwetegereza munne yamugamba omanya otya nti ennyumba eyo eri kwalaali omanya otya nti enju eyo terina buzibu efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso ng'asooka agyetolola yonna tewali kiriwo tewali ki oluggi yalese alugadde yalese agadde oluggi kati ate welubanga lweggudde ekyo nekyo ggulire ddala ye musirikale gwe bagamba okuuma geeti wuuno ali munda firimu yino ogenda owulira mu nnyumba mu nju awulira ebiwuumawuuma alo bani bayingi bababayi obuuzaani ogenda owulira engombe boosi kumbe akomyewo nazaawo
terweggula naye olugendo lusanze luggule kyavaddayo boosi yamugamba bwenkupanga engombe n'olwawo okuggulawo omanye ogenda gwobwa kubanga eggeeti eriranye woosulira lwaki oba olwawo okuggulawo tobanga oba oli mukwetala tobanga oli oba oli mu byakwetala genda okwetegereza boosi ng'ayingira boosi ng'ayingira ne basajja be bavuga muvuga era bakuuma mukuume efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ono kyava ayitawo basooke beetegereze bajja misinde asikaali yalindidde wano asikaali wabaddeko ekyokubanga tuwagadde ennyumba omugagga oyagala atugwe lwaki tuba tuggalawo obulungi tundi gwe weerabira nnyo ne wabaawo akatema ennyumba erimu akateremendwa kati nga baggalawo ono yeefula alongoosa ennyumba erimu akateremendwa bano nga bavaayo abagagga baba n'ebizibu ennyumba ye naye tagisulamu era n'alaga nti babadde banywezezaawo ngeri mwagala kwesiruwaza ebyo byemwesiruwaza nja bakuba empi ye Sonko Richard original names emirimu gigenda gitya kyava ayita asikaali si mibi mirungi emirimu gwe lakini mirimu ye iko sawa hakuna said boss kwa sabira mukama sasa abera kwa usengeze la kama isizo kama sakina kwa kila pana uweze sasa ni sabira mukama kila kitu iko mzuri ye mukama wajja kola wajja kwebaka teyaba kamutafuna mbudde oyagala tuloge nde wamwe bwoba owulira oyagala kwebaka nyuka ate nkube ng'ombe mulundi gumu ogw'okubiriziba kibooko owulidde gwe weetunuze nga ataliiwo yagwa mangu ogulawo ngende oba omukulu ono boosi yali mu magye yalina kuba mu magye ndowooza okusooka efirimu egenda maaso mugagga ng'afuluma mugagga ng'afuluma akateremende kakano nga bali bakavaawo ne kamweyoleka ekiri mu nnyumba muno mulimu akateremende ne lwaki akateremende kajja ate bali bamaze genda wacha mimi nakwenda huko nkebele kwanza but the boss told me not to go beyond the lines. Yeah? Now, why can't I go and check about the katelemende? Let me check about the katelemende kwanza. Mutakanga yorekera agenda akebera akatelemende. Efirimu egenda maaso. Ayagala akebera akatelemende. Akateremende ko kaliwa ndabye bubi
ndabye bubi waliwo ekintu ekijjanga ekifu waliwo ekintu ekijjanga ekifu tonolera kibadde ekisiikirize kya muti kyuse mu mmere gyendya eri emmere ereeta enzikiza kyava alingiza sayidi eno naye ennyumba eno yatandise ofuna ekirowoozo ekyokubiri okuva olwo yajjukidde munne yamugamba mukama wo kubanga alina ennyumba nnene nga gw'ogikuuma naye nga ye naye tagisulamu kiba kiki tabanga ennyumba eno lufula ngattiramu abantu gwe ng'okuuma mayiti kati bw'atandika okulaba obuteremendwa kimuleetera okulowooza oluggi ne lweggula again oba mu nju mulimu abantu ababeeramu nga tebafuluma nga babeera mu nju nga tebafuluma oba baba bali mu nju nga nina okubalaba abantu bano nga nnyingidde ng'ajjamu engatto ng'ayengera mu nju alingiza wulira ekiri eno mulimu obwama obuba bukaayanawo nyumba erimu obwama nga bukaayana enju ne luli yawulidde obwama obukaayana kyekikaayanira eno lwaki bwamabu obwedde atunulanga galubindi naye kaakati aba yagala kwetegereza alo ani bali eyo nyinyi nyinyi tonolera ziriyo gwe baani eziri eyo kwa nini yameleta mazalao kwanza wacha efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ogenda okwetegereza mu kisenge waliyo omukeeka bagwala ne batuuzaako ensuwa zinezi wali olazeeko awantu naye ng'otya okuluyisa embera newekanya bulungi woyise ng'ojja singa emiwunyo gibanga egize n'alingiza olwalingiza mu nsuwa netandika okuteetera ensuwa neteetera ensuwa neteetera ensuwa neteetera oluggi ne lweggala oluggi ne lweggala asikaali neyejjako amayinja cepe azejjeko cepe yazejjako cepe yazejjako cepe sokolinde alo 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 onoonya newokubira enduulu nga tolabawo yanoonya wakubira enduulu nga talabawo ensuwa ebadde eteetera eyetegereza yafuna asikali najja yetegereze linda kigweyo kiki ekinyenya ensuwa alingiza mu ntobo yaayo munda yetegereza asikali ne bamuyonka era ogenda okwetegereza akateremende asibira bweru akadigugu n'asikali omuzimu yagutadde egwesoga ettaka asikali ye KAGUTA ye yata omuzimu guno efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso KAGUTA with the secret room twaga tumanye ludaje bigwera bosi uno yeyongerayo omuzimu ogwali guli mu nsuwa bwe gwamira asikali ne guwandula akateremendwa kati katandise okweyagala bosi aba agenda ne kamusalako ebyamayembe bino bw'oba oyina byologga fuba okulaba tokolera mu nsobi kuba ensobi yonna gy'okolera mu byeddogo bosi yali agala obugagga amaanyi ge gamutta
bamugamba ekisenge sikiyingirangamu omuntu nakkiriza neyoka nekadda mu ttaka nekeddirayo mu nsuwa yaako eteetera nenywera baaba wekasinziira okgenda okuwuuta zezo ennyumba z'owulira ezitakyamwamu. Eno nno firimu etandika butandisi. Katulinde ekitundu kirala. Abadde Hannington Wasajja Mumbeja Harriet Ibanda Samuel tubagala nnyo mwenna bagira ebina Uganda naye nga baagala okwegatta ku Kingston Film Productions simu eri 0700734173 akuume.